abadde omusibe bagenda okukwata nga nina kiro ndowooza nga 15 bagenda okuvaayo nga nina kiro 7 kiro endala zonna Komera yazinziteko naye kyamukisa nnyo nti nsobodde okuselebuleetinga amazaalibwa g'omwana wa Katonda Yesu Kristo nammwe olwaleero ate mu konstituensi yange. Bannange nsooka okubeebaza nti nobali kunsabira olwankwata konstituensi neddirira kubanga saabiisi ezi kubali kubukyazifuna olwankwatira twatutandiseewo ambulance saabiisi ezi nga tutandiseewo eddwaliro lya Kawempe Hospital nga tutandiseewo sendibokisi eyo nayo ngebakulaakulanya n'enteekateeka eya basalizi byonna bagenza okumpanga ebisinga byololese naye bakakasa tenakomyewo byonna bigenda kuddawo era saabiisi ezibikole. Tulina abantu baffe abaagala basalizi ofisi yaffe eryawo nga nzibulawo ekyebando kubala basalizi okutandikira kumpi wano paka ku siniya sisi era ababa zeetaaze omuyambi wange Alex Lubebaluswa yakwasaganya Alex Lubebaluswa yakwasala asistanti wange abeerawo ku ofisi ekyebando okwongera okulaba nga basalizi zisobola okubeera nga zitambula bulungi nnyo era ne mama musobola okubeereririzaamu. Naye kyendagala okubategeeza bannange Komera eyo tubadde mu mbeera ey'okubonaabona okutagambika bankwata ne muganda wange Alani naye nga tetwakola mu nnaku nga zino enkulu nga twagabana emirimu nga twefuumira Ali nga mugamba okulisitanga kuno ngenda kufumba mmere gwe ogenda kufumbanga ye n'awaata nze nesalasala ebirungo ebyo. Naye kibadde kisinga okuzisa omusajja nga bwe mukwasa akambe okuwaata ettooke eddalaba liggwera mu katabu ng'akerenyeewa bwekati. Naye neebaza Omukama Katonda nti ku mulundi guno era nabadde mmanyi kisita ebisange eyo naye Katonda wabuyinza nkisita etusanze bweru era nebiserebyekinganammwe abantu bange neekona embeera gye tubadde tuyitamu eyo. Tubadde tulidde ebiku bibadde bitusenkenya n'oliyiwa ebiku okuva ku makya tuka waggulu. Bannange Komera si kintu kya kusaana era bwobanga oli wano ng'osaba nga leero tuserebuleetinga amazaalibwa g'omwana wa Katonda mbasaba nnyo tusalireko abantu baffe abali mu Komera kubanga abantu bangi nnyo bali kubwereere nga babakwata. Teberezaamu nange singa bankwata nga siriiko mwasiriza oba nga siriiko maanyi gammwe n'olwaleero osanga singa sivangayo. Naye nneebaza ekisa kya Katonda ekyansobozesezza okuva mu Komera neebanga nsobola okuserebuleetinga amazaalibwa g'omwana wa Katonda nammwe. Bannange nneebaza okubeera nga muli simaati. Leero sabidde mu kyakisatu naye abantu besinza okusanga nga bali simaati beebaawano bannange mwebali kwambala mwanyi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Nevaayo neviirayo mu mbeera eya nnaku enkulu kakati nemanga nkozesa chance eno okusobola okubeera nga mbuuza ku bantu bange nga poliisi tentaataaganyiza era ensonga lwaki olabanga nkozeseza omwaganya guno entambula kyakeze mu Kawempe ogenda nga njagaliza abantu baffe amazuukira g'omwana wa Katonda ate n'okubaagaliza lisiti ennungi okubeera nga bagiyitamu. Nteekateeka eno sigenda gikomya ku kereziya zokka oba kanisa obula ate ngenda gikola ne ku mizikiti ku Yidi era bwenti bwenja okukola njagenda nsaalira mu mizikiti egy'enjawulo. Ndowooza yenkola gye tuyita labadaba style gy'osobola okukozesa abantu n'obatuukako nga ne poliisi tekutaataaganyiza ate nga ne message etuuse. Omaze ebbanga nga ennaku zino enkulu ziriireeyo mu Komera so ku kyali kitya olunaku lwasookera ddala olwo? Ennaku enkulu zonna twali tuzikwatira mu Komera ne muganda wange Sewanyana ne mu Komera tubonaabonedde ekitagambika era ennaku zino zibadde zituuka tubadde muganda wange nga twekolamu omulimu awo ne muganda kakati omanyala nga ennaku enkulu zituuse olwa Krismasi ng'eyo era nga tunayo tugitetenkanya ne Easter era mu nnaku zino enkulu tubadde twegabanya emirimu Alani n'afumba emmere nze ne nfumba enva
tugamba okusobola okulaba nga naffe ennaku tuziyitamu naye twebaza Omukama Katonda nti yasobodde okubeera nga atuyamba nti ate kati isiteero neba nga tesanze mu Komera ate nebaza Katonda nti navuddeyo nga ndi mulamu kubanga abantu bangi nnyo mu Komera eyo bavaayo nga bafu. Nebaza abantu abansabidde ennyo ne bamponya kibayita oluuma. Enjogera oluuma mu Komera bw'ofiirayo bakwata ne bakuwa oluuma mu kutu ne kuguukira mu kutuko okweno bakakasa nti omusajja aleka yawe ddala yakoze eki yafudde. Naye essaala z'abantu amaanyi g'abantu Mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti bannayuganda bannakawempe bataddewo embeera paka okulaba nga tufulumya Komera. Saafulumya Komera lwa muntu yenna oba nafulumya Komera lwa amaanyi g'abantu ge bataddewo okwongera okulaba nga tuvaayo mu Komera era y'ensonga lwaki kati ndi bweru. Kyoyinza okuteerabira ku lunaku olukulu olumu lwe mwali nemugamba ennaku gyeri mu ebintu bingi nnyo mu Komera bisobola kwerabira. Kisookera ddala bwe twatuuka olunaku olwasooka tetwalina mmere yakulya batugamba nti akati kiriwo mugenda kulya ku mmere ya prison. Emmere ya prison eyo mugana nga akawunga abo okawa enkoko ng'ebiika teddamu enkamiririzaawo teddamu kubiika yadde eggi kawunga kabi nnyo bijanjalo babala bibale kimu bibiri bisatu oli ebisatu ezo ziba nnaku ssatu tutegeeze kiwuli ekijanjalo kimu n'essupu. Akati lunaku olwasookera ddala twali akawunga ako n'alani ne muganda wange ne ku mumiro wano okuyitawo nga tabbu lwekyo olunaku lwe tusobola kuwerabira n'ebiku okubeera nga bibadde bitusenkenya omubiri nze mugulabako oyinza n'okukaaba amaziga. Nebaza Katonda nti olwokuba twavuddeyo n'omubiri njasobola okubeera nga ngujjanjaba kubanga wali mbadde sisobola kufuna bujjanjabi bwegasa kati nsobola okufuna specialized medication nsobola okubeera nga entereeza nembanga mbeera bulungi. Olwokuba ogenda digido otyanga first time myaka 2 ogenda kusanya okwotya ku lunaku olukulu olw'amazookera gwa Yesu. Olwaleero ngenda kubeera ne famire yange kubanga mbadde ebweru nga famire yange miisinga ngenda kubeera ne famire yange bwe tugenda okumalako olunaku tulye tunywe tulabe olunaku nga tusobola okubeera nga tumalako olwekyo ngenda kubeera na famire yange ngesazeewo maama oyo mwalabanga akaaba amazigaani ngenda kubeera nabo. Naye bwe mbadde wano nga ndi mu kyaki wano nina omuntu gwe ndowoozezaako olowooza ku mukyala gwe bayita minisita Gitutu gwe baatutte olw'amabaati olowoozezaako ne mumanya kati embeera gy'ayitamu kuba tubadde mu Komera nga ku makya ofuna empi 2 emisana olwofuna empi 2 n'ekyeggulo n'ofuna empi 2 era kati mmanyi embeera gy'ayitamu. Naye kyemusaba minisita ekintu kye yagenzeemu ekito bwe kifaanana naffe bwe tukibaddemu alina okutatta ebiku. Minisita totta ekiku botta ekiku oba osseeyo abasirikale b'e Komera tokkirizibwa kutta kiku mu Komera. Njagala omubuulirira olina osula akagongo minisita embeera gyogera osulamu akagongo saagala ogikaabirire nti ate lwaki nsuze kagongo yeyo embeera namweffe tubadde tusula. Ate bw'ogoloka ekiro ng'ogenze mu shootika ogenda okudda nga weegasse kuba ababe basa kagongo ogenda okudda woovudde nga weegasse nga naawe era olinda omulala ng'avaawo then ng'olyoka oddawo. Nolwekyo minisita oyo mbadde nyina omubuuliriramu kubanga ye ekintu ayingira kiyingire ate ffe tukifuluma kati nganze abaddeyo nyina omubuulira embeera gy'agenda okukola ki gy'agenda okuyitamu ng'ali mu Komera paka lw'anaavaayo. Naye ng'Ekomera tolyagaliza munno era sirimwagaliza naye njagala muteeketeeke nti bw'alaba ekizze kyonna mpi nga bazze mukubye tanyiiga bw'alaba nga bamuwadde ebijanjalo babaze bibaze ne tanyiiga bw'agoloka ekiro nasanga wabadde asula weegasse naye alinda omulala naye ajja kufuna space. So embeera eri mu Komera yeeyo ate nga bwetusabira ne bannaffe abali eyo abaana bali eyo bakaaba amaziga abaana bali eyo babonaabona Komera sidduwe gige mazima. Abantu bulijjo abadde beebuuza bangi ababba amabaati lwaki baatuteyo yekka osanga ye yakoze nga saddaaka munange waliwo kye bayita sacrifice ndowooza banne bonna bwe baatwala amabaati bagambye nti gwe oba ogenda era ye yagenze kubanga weewuunya baatwala bangi lwaki baatutteko ye yekka bakkaanya yabeere saddaaka w'amabaati. Ogenza ova mu Komera ng'ebintu ebisinga byonooneddwa ogenda kukola otyo bizzaawo era ogenda bizzaawo. Ekituufu kiri nti ebintu bingi mu Komera ngenza okuvaayo nga byonoonese omuli eddwaliro omuli Kawempe North Technical Institute omuli enteekateeka ya basalizi gye twalina segibokisi nga byonna ebisinga byonoonese. Naye kenkomyewo nga bw'omanyi nti nze gwe baakwata ate nze yingiri ebintu ebyo bigenda kuddawo naye nga mu mpola kubanga bw'omanyi embeera nti essente ze nakozesanga
zalinga za musaala gwange nga kwentola naye balooya essente ezo bazitulyako balooya babadde so expensive tubaddeko ne balooya ab'obwereere nga Lodin Elias Kwabone Shamim naye balooya abalala babadde badi tubawera ddala essente nga nnyingi n'olwekyo bannakampuni bajja kukkiriza mbe nga mpolampola mbizaawo balina okumpa tayimu naye nga weewuunye nze bagenda okunsibira nali nkoze manifesto ya myaka 5 mu myezi 2 nali maze okumaliriza buli kimu kyobola ebintu bye nali nkoze mu myezi 2 byanneeyimirira nnyo nga ndi mu Komera nti tegwe naleka wano nga aweereza waali MP tebamukutte nagenza okudda ngaali talina kye yali akoledde bantu wabula nga nze ow'emyezi 2 ate nga nze nyina kye nakolera abantu n'olwekyo ngenda bizaawo mpola kawe mpejja kuddamu eshayiningi takolako ng'ogenze okyaliddeko Haji Nadduli ki ekibagatta ate wa NRM aggulwa nnyo Haji Nadduli oyo ayina statement gye yakola towards nga bagenda okututa zaali nnaku nga ndowooza nga 2 nga banaatera okututa Haji Nadduli n'akola statement n'agamba abasajja babakwatira bwerere babate gavumenti yalwanirira bisobole okubeera nga abantu babiraba munaye waayita ennaku 3 Haji Nadduli ekigambo kye nekiteekebwa mu nkola ne batuta ekyokubiri Haji Nadduli yafiirwa omwana ate nga naye yali political activist muganda waffe Jakana Nadduli so nagendayo ebintu bibiri nagendayo okumukubagiza okufiirwa omwana we ate n'okumwongera okumwebaza nti statement gye yakola yamala neekola bamala ne bawuliriza ebigambo bye ne batuta olwekyo kyekyantwala ate sigenda kukomako yekka tunogenda ogenda wakatikiro wa Buganda pulogulamu yaffe nnene nnyo tunogenda wakatikiro wa Buganda naye tumwebaze yomu kubateekako ettaffaali twali mu Komera olanya yafa tetwateekako kimuli tetwaziika nga tuli mu Komera tulina okugenda ne Mvana Ngalani tumuteekeko ekimuli n'abaana abamu be nali nnyamba nga mbalabirira mu Segirinya Muhammad Foundation waliwo abaafa ngenza okudda nga baafa ate abantu bange bankola bubi nnyo bano abaalinga babikwasaganya tebaŋŋamba n'olwekyo nagenza okudda nga babambikira ndoza baatya baga nti omusajja ate musibe tekaka tumugambe ne bino nabo nnyina okugenda nteekeko ekimuli so pulogulaamu nnene nnyo byonna ebigenze nga bibaawo nga tetuliiwo tugenda kubeera nga mu ngeri emu oba endala tubikwasaganya maiden speech tetwagira wasooka okugenda parliament maiden speech temugitya tukyetegeka kubanga olunaku twali tulina okubeera nga tukola maiden speech ate waliwo ebintu ebirala ebyayingirawo so procedure za parliament za njawulo tova eno n'ojja n'okola bukozi maiden speech wabaawo process oteekebwa ku order paper then speaker n'ategeezebwako then nosobola okubeera ng'okola maiden speech era omwe nali ngenda okwogera ku nsonga z'abasibe mwe nali ngenda okwogera ku matter of national importance ensonga ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda ebimu ku bisobye nga tetuliiwo waliwo amabaga agayisiddwa nga tetuliiwo ebyo byonna byonna nali ngenda bikombayingira wamu maiden speech naye budde bonna tujja kugikola alani alina eyiye nange nyina eyange wabula tukyagoberera process ya parliament tulabe nga batuteeka ku order paper era ku order paper bajja kubeera nga batusaako ensonga twongere okuzitematema ensonga tuzoogere ensonga tuzikwanaganye kubanga tuyina bingi nnyo naye byonna twagala kubeera nga tubyogera wali ku fulo ya parliament tulabe nga buli omu asobola okubeera nga amanya ensonga ate omuntu amanyi n'obulumi bwe tubadde tuyitamu nga tuli mu Komera kubanga waliwo n'abadde baduula sajja nga bagejjeddeyo abasajja bano omuntu ono ayogera statement eno asaana kutwala yiri tuba nga tumutwalira emmere tumutwalira enva tumutwalira buli kimu naye ne tulaba bwagejjerayo olwekyo bwe twavaayo bantu bawoza bwe twalabikanga mu kooti bantu nga bageze biki nendoza mulengera kati ali tukogga bukozi kuva lwe twavaayo kitegeeza waliwo problem katulina pulosisi omubiri gye guli mu kuyitamu ensonga lwaki olaba omubiri guddayo mu gundi mu foomu yagwo gye gwalina okubaamu okuva lwe twavaayo naye abo abaaduulanga basajja nga bageze basajja nga biki naye bw'oliyingirayo munnaye tujja kutungira tulabe bw'ogejja era oba oyagala okugejja ng'oga nti Komera ligeza yingirayo olabe so bye twabiwulira nga tuli mu Komera naye wootaali omwala okuwaka amwezi okutwala abalonzi ki ekiddako ku mwala omwala kakati nkyetegereza byonna ebibadde bigwawo nga siriiwo era budde bwonna nja kubanga mwala ogwo ngwogerako naye kansooke neetegereza abatuuze bagamba ki because nze byenkola nkola by'abantu kati nina okusooka nemala okuwuliriza abantu naye sinnadda kati sinaba bakwasaganya bagendamu naye ngenda kukolayo thanksgiving eyo egenda kunnyamba nnyo n'okufuna ebirowoozo by'abantu na biki ebibadde bibanyiga bwe sibadde biki bye bayiseemu manyi nja kubikwasaganya nga Katonda ye mubeezi Jajja Ichuli yavuddeyo n'agamba nti ensonga gye wayogera yokubeera nti nookomawo mu buto nga Mr Updates
tekyakola ekitimba yakiryawo dda kakkana. Munkola bubi nnyo okumbuuza ku Jajja Ichuli kubanga Jajja Ichuli oyo alina kye bayita livelism. Buli kimu Jajja Ichuli alaba kipya. Bwagenda mu hoteri n'akuba emmere ng'ali ekifaananyi. Jajja Ichuli bwagenda mu bbala munsonyi okozi musiraamu nati ndeerabira. Mbategeraga nti ne Lusinzi ye yabbi yayekubya naye ekifaananyi ne nenjukira Jajja Ichuli ate musiraamu. Jajja Ichuli kasanze namulaba nga yeekubye ekifaananyi ng'ali akasooli. Nimanya nti kakati Jajja Ichuli sikyasala na kumwanukula bannange kati awo mugenda kunsonyiwa. Obala Jajja Ichuli ngenda baako omuntu omugwe mukwasa nga yamwanukula. Kubanga Jajja Ichuli ye omulamu musajja watuta anoonya kiddaka ate nze ndi mubaka wa parliament. Nolwekyo nasanze ye wana ye president wa babuloga simanya ye yakola kijukira nze ndi MP ate ndi musajja wa internet. Mr. Update. Siri buloga wabula ndi musajja wa internet. Kakati nasanze nga banga nti bamu wa president wa buloga aba internet yabakulira. Era nenyiga nnyo. Nga nti muyinza kuddira abantu bonna mwene mwelonda mune muga nti Jajja Ichuli yagenda okubeera bundi. Kati era nze kati njagala kukola ku nteekateeka tulabe tuddemu tutunule mu ssemateeka. Yalondebwa atya Jajja Ichuli? Jajja Ichuli yanze okuba kaluya bbana kabi. Yati yayita mu mateeka Jajja Ichuli ng'alondebwa. So kati ebyo njagala okuddamu okubiyitamu manye yajja atya okubeera yeewaŋŋamya bwewaŋŋamya yakeera nkya n'agamba nti kati nze nkuleba buloga. Yayita mwana opposite. Kati gulaba nga kisoboka. Naye ekisanja kye kyaggwako. Kati ulya bagenda ekisanja kyaggwako. Kitegeeza tulina okuteekateeka okulonda okulala. Naye ate Jajja Ichuli bwe naakizuula ng'ekifo ekyo yeewaŋŋamyako kyewaŋŋamye nga tewali yamulonda. Jajja Ichuli agenda mu mateeka era ngenda ku balo yagenda bagamba bwabiri Jajja Ichuli okweteeka ku kifo nga tewali bamulonze. Ekifo kyonna omuntu alina bulondebwa. Bawolaba akafo kano ak'obwemupya abalonzi bwe bakampa. Ne Jajja Ichuli bw'alina okuba. Naye yeewaŋŋamizza ate buli ku makya mulengera nga akaluba agamba nze mbatwala. Nedda ssebo Jajja Ichuli. Sooka okulonda baŋŋambye ekisanja kyaweddeko. Ekyokubiri nina okuddayo nnoonyereza ekisanja ekikadde kuba nali mu Komera wakifuna otya. Bwe tunaakizuula nga Jajja Ichuli ekisanja teyakifuna mu mateeka alina okuvayo yeetondera ensi nti bannange ekintu nawamba kiwambe. Teyanza. Come on,